omusajja amala amangu oba omuvubuka naye nga owulira nti omala mangu, okitunuulidde ebbanga eriwera eddagala liirino likozese, ojja kunnoonyaako, tujja kwongera okubeera nga twogera, nja kugayidinga ebirala ebyokukola naye nga bino by'ogenda okubeera nga okola singa ogamba nti olina obuzibu obw'okubeera nti omala mangu. Ekisooka ky'ogenda okubeera nga ofuna, ky'ogenda okubeera nga weemanyiiza okubeera nga olya amenvu, ovakkedo. Bino bibiri bigonza ekinda. Buli w'obeera nga oli mu kuzina omukazi oba okozesa amaanyi. So ekyenda kino bwe kibeera nga kikalubo, tojja kubeera flexible mu mulimu gw'oba okola. So making sure nti nno bw'obeera obadde oli mu kuzina omukazi, ekyenda kyo muli owulira nga tolina buzibu bw'owulira. Era bw'oba ofuna okulumizibwa muli then manya nti weetaaga okubeera nga olya ku bibala bino nga bigonza olubuto lwo. So amenvu ne ovakkedo bijja kweyambako okubeera nga ogonza muli munda ekyenda ekyo. Then tugenze ku bikajjo. Ebikajjo bino bigenda kuleetera okubeera nga bikuleetera obwagazi, obeere nga otuuka okubeera nga olaga nti weetaaga okubeera nti weegatta n'omuntu. Ebiseera ebisinga ky'ova olaba nti okuba omukazi omugongo olw'ensonga nti owulira toba na bwagazi, naye bw'onoomanyiiza okubeera nga olya ku bikajjo bino bijja kukuleetera obwagazi. Era bw'onookirya bw'oti muli ojja kuwulira nti waliwo ky'owulira muli eri mu busajja bwo. Then ekirala kye kiriwa watermelon. Watermelon eno ejja kwongera amaanyi mu mubiri n'amazzi kubanga ejja kuba nga ekola nga natural Viagra. Kati gwagenda ku mpeke ez'omu ddwaliro zirina side effects kubanga bw'oba tozikozesezza kitegeeza nti tojja kubeera nga ofunctioninga bulungi. Naye ate bino tebirina buzibu bwonna. So weegenjereze naawe ate abadde agula obuweka obwo bupenagula. Then ekirala kye kiriwa ebinyeebwa. Ebinyeebwa bino nabyo ebisiike bijja kweyambako, ebisiike oba ebibisi bijja kweyambako okubeera nti oyongeza spams zo okubeera nga nnyingi. Wano ogenda okulabira nti oliba mugamba ayina low sperm count, weemanyiiza okubeera nga omeketa ku binyeebwa bijja kubeera nga bikuyamba. Then ekisembeyo kye kiriwa entangawuuzi. Entangawuuzi nazo making sure nti nno zeemanyiiza okubeera nga ozinywera ku caayi kijja kuyambako ki okubeera nti oggula emisuwa. N'obeera nti bw'obeera obadde oyima bulungi nnyo n'oyingira omukazi n'abeera ng'akuwulira. So ekyo bw'onoobeera obadde okikoze kijja kukuyambako. Subscribing omupya, keeping on okubeera nga olikinga video, sharingako ewamu mukwano gwo gw'ogamba nti nno ayagala okubeera ng'ayiga, tuyigire wamu. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.